Adde wano nga twebuuza nti anti kaduuka oli bulungi. Mbw amaziga gooka. Siri fine. Mbwoba otegeeza ki? Sikunkunonya kuwaako. Tajja okuta obwerere bwaffe. Tekiri kukukuba video call, tekiri kukwerekodinga kumuweereza. Awe siwe wali obuzibu. The main point is tulina kulwanagana nakyo kikome. Fe abasajja buli wabatu obwerere bw'abakazi. Fenna abakazi abalina following tugaano boogerako. It will make sense. Mulaba mutya. Kubanga ffe bennyini bwe tunabukwata ntuboogerako ffe tuletera abasajja bano okwongera okukola ebikolwa bye bakola. 2 Teweeyibaala n'ogamba nti olw'okuba totangako katambi n'okawa omusajja nti oli safe. Wano mu inbox yange nfunye audios z'abantu 8 okuli video 3. Omu baamuwasa ne bata obwerere. Mpuliriza bulungi njagala omanyi nti abasajja mwenna mudiiringa n'abantu bakyamu. Good evening muzzukulu. Hi president. Naye bana oba nyaddukanya account ya M7. Aha. Kakati. Tulinamu obuzibu. Mwa abasinga mulowooza nti okwerekodinga mbu omusajja wokka bw'atera okuteera obwerere. Bannange abasajja abamu babakyalidde ne maka gaabwe. Abasajja abamu babakyalidde ne maka gaabwe era ne barekodinga abaana abawala. So woba owulira nga waliwo muganda waffe oba gwe kennyini nga batadde obwerere bw'omuntu, gundi gwe toyogera bingi naawe ojja unless ng'olekedde awo okwegatta. Mu bantu bonna be nali mpuliddeko be bakkakkanya omwana Jojo mumukakkanyiza nnyo kya buswavu nti ate era n'abasinga okukumamu omuliro bakazi. Mpulidde ennaku ne ngamba kale look at these ones. Waliwo bw'oyogera ku bwerere bwa munno n'ogamba kati kannekkakkanye nkireke kigende. Mulaba mutya abantu bano be bata obwerere bw'abakyala bannaffe kubanga ffenna tujja kutuukibwako. No one is safe. Kino bakiyita kire kitwala munaku. Ono ngambye baamuproposingira gaayo ne babeera bonna emyaka 3. Baafuna obutakanya ng'omusajja asulaamu kuba. Mukazi wattu n'afuluma n'ava mu maka omusajja n'amugamba komawo oba toyagala mbojjukira olunaku nali nkwebakako bati ne weebati. N'amulaga obwerere bwe nga mukazi wattu ali mu kinaabiro anaaba nga yamukwatanga ebifaananyi nga tamanyi na kumanya. Kati njagala okutegeeza mwenna abali eyo nze ngamba ekikolwa kino tusobola okkivumirira ne kisobola okubanga kikendera nti ffe abalina following abalina ku ddoboozi bwe tunaagaananga okwogera ku bintu bwe biti abasajja bajja bikendeeza. Babiteekayo ne tubyebalama mpozi bano buloga naye nze siri buloga ne tubyebalama ne tugaana ne bakulabanga mwenna abakazi mumize pini ne mwefuula nti temubiraba. Tunakoma okuhypinga abasajja bano gye banakoma okutussa ekitiibwa. Bayinza okubanga bambudde Jojo naye gwaddako kubanga naawe mulayini oli mukazi agenda okeera ku makyo omukazi agambye nti nze nno taata wa mwana wange ye yannyambula. Nakwata naweereza mikwano gyo obwerere nga musajja muyinamu abaana. Kitegeeza wonna abasajja betulira tuli safe. Kati okubanga ekintu kino tubalaga nti kikola kikyamu mulaba mutawe tugaano bipostinga n'otabinyumya nako. Bannange twekwatirira. Nzomanyi saagala oyo katemba w'abakazi we mwefuula nti simanya musima. Abakazi mwenna abali wano mwekwatirira. Naddala nga muli mu mukwano. Njagala weewunya olunaku olwo bw'ogenda okwekwatirira nga kamera bagiteze dda wooli nga togimanyiko nagimanyako ne bakeera ku mashani bagita. Onootugamba nti sigwe babutadde. Mulekeraawo okulaba nga obwerere bufuluma. Muleke tubeere ab'enjawulo. Tubeere abakazi abali ekimu. Bwe tuba twalinako obujja n'ennugu n'effutwa tulifune mu birala mu byenfuna naki. Naye buli bwe tunalaba nga obwerere bw'abaganda baffe tukivumirire. Osanga abasajja bakoze live toweereza request ng'oli mukazi kugendako. Kireke kiyite muweefule nti temukiraba. Tulabe paka banakikola paka. This is too much. Abantu be bambula abamaama naawe bajja tolowooza nti bakomye ku oyo naawe bajja. We deserve respect as mothers. Tosobola kungamba nti omuntu yeekutte akavidiyo ng'akeekwatidde ku buliri ate akeekwatidde ku biichi nti abadde ku biichi. Putting other people in too deep depression.
Yabadde point yange mwe bawala mwe of course sigenda kukola live kubagamba because one thing about me is mbaleka nimukola ebyobusiru but you listen mabala bali kula ebya Aunt Kaduka bolaba munno nga bamusawansi mpenso nga 18 lwaki obo disrespectinga munno alongside anyone else fe tulina okuyimira abawala bannaffe n'ogamba omuntu stop doing that nlekeraawo okubanga mukazi munno omuyisa bw'otyo kubanga nawe nkya kijakera nga kiruwo bwe kirikeererewo gwe abantu oli bagamba ki nawe era bagenda kutyobola ng'oyo omuntu abawala bosanga mu comment section ng'agamba munne obutuli gwe bunene nabalaba ku Daphne wano mwali bawala okusinga okitegeera ezo mpisa mbi tuli baana bawala social media neyononese kubanga ffe ate ne mudda kufa abagamba mazima ate ne mutunyiigira naye bwe lulikeererewo nga nawe bakoze kye bakoze munno tewali muno wanjawulo ne bwe weekoze oddamu ensobi temanyi simanyi it can come to you any day naye bawala mmwe mulekeraawo okukwata ensobi z'abannammwe ne muzigattako agagamba aganene ogutuli ngulabye gunene gwagejja please stop that abawala ffe tusinga okukola ebintu ebyo it is painful nze mbalaba ne mbatunulira ne ngamba wallahi ebbanja ly'omusiraamu ligwera ku musaalo kigenda kutuukako negiba myaka 2 after omwana we alikifuna no matter what naddala bakadaama musimanya mukate wa red nnyo ono si mukazi kyoyagala okuŋŋamba tokimanyi nti wansi awo ffenna wamyufu nga bawala be basinga okukola ekyo bawala oli ku kitiibwa ky'abakazi banno kyoyogererako wonnyonnyola ki kye bataalabya abasajja ki kyonnyonnyola ku live kye bataalabya wamyufu awo wonnyonnyola oli mukazi era n'otuula banno ye social media eno kyova olabanga nabagamba the reason to why this time around Tina mbasirikira otunulira omuntu ng'akulumbye n'ogamba kati ono mwogereko ki nosoko tulira ebitabo byo n'otunulira gye wava n'ogamba ono kamuleke bulesi noddamu kubanga simanyi gy'ojja buvumu nakuwoomerwa ng'onyumya ku kimyufu ekiri awo wansi n'abasajja bawala be basinza obikola gy'okwate kubonoonya mukazi munno because omusajja omulala yakimukola ayinza obutakukwata naye waliwo omuntu ajja okukwata video nga totegedde nawe